ukatuti abasajja abamanyi babiri kuyabusi yasinyere Mbarara Pastor Kalalaje Patrick kuko ugachihura Pastor Kwaya makije kuruka ka mwenje Pastor Ernest Yoshunga Mwizi Apostle Geoffrey Musinguzi kuruka chenjo Apostle Nyakaomba kuruka foto Walo unaweza kuongea maneno Pastor tunaposhika kama shuhuda ushe Apostle ukisaidia kuruka mnyanga What like to read the life Walo unaweza kuongea kama maneno Fatuma ni shuhuda Erinnya lyo eryakyaki Ruti gospel ministries Mbarara n'ekyo mu byokola ki kanisa kiteeke Masaka Pastor Mugisa Joseph Healing and Trust Church bano bonna bangi n'abalala bangi betwabaddeeko yesterday n'abalala bangi abagenda okujja bakkiriza tukolere wamu omulimu gw'abakama baffe kubanga bwa mukama waffe sirina bangi ng'omuntu wabula bwa mukama waffe sirina bamanyiiko kimu tebamira Yesu era tugenda Luganda lwa Yesu tetwasoma ffenna tusobola okubalabako naye tugasa Katonda mwebale okukkiriza enjiri mu kivu kyammwe abantu abagenda okulokoka bonna basigale ewammwe ndikumalire tukumanyira mpangule kumana musanvu naye buli gyengende kanisa ekulokoka mu maanyi gw'ekisa kya Katonda ne tulekanga kukolere ne mukunyweza ne tugenda tukoleze balala kati lwawundi yammwe tuli mu Mbarara Mukama batwele okusaba bakulire omungalo mubule ebikolwa byammwe mubule ebikolwa byammwe muwe abantu bano okisaba nakyawa abantu bali ku Solo TV abantu bali ku Solo FM abantu bali ku Solo Media app Channel Wanyanja bali ku YouTube mubule ebikolwa byammwe nga mubisibireko okisaba muno Katonda wayigerera Isaka Yakobo nyimirire amasese n'abakazi bano abaweereza abo bebateeka Mbarara bebateeka kutukolera okubanga bamutima bafule Mbarara nga bazze kubanga nabwangala okisa ate bazze okuweereza tukabaza Mukama kubanga tulidde mwoyo gumu era nkusabanga nabo batemude omukisa mu bantu era nabo batwale omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amina tubamuleko omungalo okubanga nga bamaze okutunga kiriza Katonda akola ebyamagero Haleluya twagamba esaabisi zino tulina kuzikola mirundi ebiri kubanga waliwo abantu nga ggwe osobola okubeera banyizana naye nga tosobola kubeerawo ekiro ate waliwo abantu nga ggwe osobola okubeera banyizana n'ekiro ntegeereddeko nti abantu bali ku mirimu gyabwe bangi naye nga beeteeseteese ku ssaawa 12 ssaawa emu bagenda kubanga beeyowa zinaawulira ssaawa 6 ogw'ekiro nga bamala okutalana bateeka kimere naye abamanyi mulina okuddayo abasigadde waka ate tababajja basobole okubala nga musiireewo olwekyo enteekateeka zaffe ziri nti mugenda kuteekerwako amafuta agakutula ebikoliko oba osigalawo ogenda amafuta kubagawokule zigule wakulobanga obutegete amafuta tubaleese bayibuli eyogera ku kitabo kya Makko essula ya 6 olw'ekumi n'ebbiri Makko 6:12-13 enjiri bw'emala okubuulibwa abantu ne bakubako ebizibu ate babateekako amafuta ne basumululirwa ddala
So twebasabasenya n'abakazi abalayire Kampala n'abo balikuno abatutadde mu ssente abantu olukumi n'abalala batuwadde ssente mu ngeri zaabwe ekola tuleete okukuŋŋaana mu maanyi naffe ne tuleeta amafuta ngeri omwagala abantu ne twaleka amafuta gagenda kubabala era tugenda kugassa ddala wano gatuuke ekimu ne mu nnyumba ya Yesu. Amina. Alibagamba nti olwaleero ekyange kiggwa leero. Alibagamba nti ekyololo esseetaani likoma lwaleero. Alibagamba nti enaafuze waliwo omukazi ali mu Ankole essula 5 yakoowa n'agamba naye kati kino ekituuku tukamugere mu Yesu. Era najjanga ateeseza mu mutima gwe nti nawe naakuwa omukono ku kyambalo kya Yesu nja kuwona mwattu yawona. Naawe kye wateeseza Katonda agenda kukikolerako buli gy'alagayo. Omutima gwo kyebamaze kulina ekiteekateeko kyozire nakyo twagala nso kukikolako. Ebinyakola bijja kunetwala nja kwogera bwe luba tuliko nga tuli mu Uganda. Kati simanyi bakiki ky'ebibuga ekituufu. Kituufu, ekiteekateeko kituufu. Ekiteekateeko kyozire nakyo olaba naso kukikolako. Kituufu kituufu kiryakyo. Basi kasoonyaako bijja kunetwala nga kwogera. Na Katonda agenda kusaasira. Njagala kuwulira enjiri ya dakiika ntono kubanga ninamu activities eziwera ate nteekwa kukuuma program. Naye kwata statement eno olwaleero oluvannyuma lw'ebizibu mubeera bujulizi. Oluvannyuma lw'ebizibu mubeera bujulizi. Basobolera batya mu Ankole oluvannyuma lw'ebizibu mubeera bujulizi. Hanyuma y'ebizibu n'obujulizi nkyetu. Hanyuma y'ebizibu n'obujulizi obuyaga bwonna nga bubaddewo, emitawaana gyonna nga gikubaddeko, ebizibu nga bibadde ng'ebyakufunako lisiiti. Oluvannyuma lwabyo Katonda akola bukozi bujulizi. Tugenze mu Mikola y'Abatukuvu ya Mbarara. The book of Acts, chapter 8. Bible egamba bweti. The book of Acts, chapter 8. Ebikola by'Abatukuvu ya Mbarara. Ebikola by'Abatukuvu byogera batya mu Ankole. Ebyakozirwe tumwa. Essula ya 8. Essula ya 8. Ebyakozirwe tumwa. Essula ya 8 kuruga nsolo ogw'okubanza abokweri basi. Ne Sawulo yasiima okuttibwa kwe, ayogera ku kuttibwa kwa Sitefano. Ne wabaawo ku lunaku olwo okuyigganyizibwa kunene ku kanisa eyali mu Yerusaalemi. Bonna ne basaasalira mu nsi ey'e Buyudaaya ne Samaliya, wabula abatume, abantu abaatya Katonda ne baziika Sitefano ne bamukaabira nnyo. Naye Sawulo n'ayingira, naye Sawulo n'aggirira ekkanisa ekyejo kingi ng'ayingira mu buli nju ng'awalula abasajja n'abakazi n'abateeka mu kkomera. Abo abaasaasaana ne bagenda nga bawulira ekigambo. Filipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'ababuulira Kristo. Filipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'ababuulira Kristo. Ebibiina ne biwuliramu omwoyo gumu ebigambo Filipo byayogedde.
bwe baawulira ne balaba ebyamagero teyakolanga kubanga bangi ku bo abaaliko dayimooni ne babavangako nga bakama eddoboozi ddene ne bawonanga bangi abaali balwadde okukozimba n'abalema essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo naye waaliwo omuntu omu erinnya Simooni eyakolanga eddoogo edda mu kibuga omwo n'awuliikirizanga eggwanga lya Samaliya ng'agamba nti yenkulu ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu nga bagamba nti ono ge maanyi ga Katonda ag'ekiramangi ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawulikirizanga okuloga kwe naye bakkiriza Filipo ng'awulira enki ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo ne babatiriza abasajja n'abakazi era ne Simooni yennyini n'akkiriza bwe yamala okubatizibwa n'abeerangawo ne Filipo bwe yalanga ebyamagero n'obubonero obunene ebyakolebwanga ne yeewuunya. Nsomye ennyongola Batukuvu ya 8 okuva ku kusooka okutuuka ku Lwokubiri. Katonda afuluumya n'emikisa mu lye esinga amanya gonna ebya Mukama waffe Yesu nkwegayirire mu dakiika katono kigambo kino kiyingire mu mutima gwa nannyini-kyo era ekigambo kino kisumule ekibuga kino n'ebibuga ebirala. Kigambo kino kisumule abantu kubanga abantu benni buli muntu kibuga kiyamba mu maaso go. Obanga wadira Yakobo n'okufuna eggwanga ddamba ne bayita Isirayiri. Naffe buli omu yakyosobola omufuula era buli omu yakyongalabamu. Kwegayidde amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu nga bwe gatambulira ku Filipo gatambulirewo era gatambulire ku baweereza bonna be tuweereza nabo. Era kwegayidde nga kyetabaana eby'okufa Siteefano n'okusasa n'obulogo bwe walikiriza obujulizi kwegayidde Mukama era ne COVID n'embeera zonna ez'obwavu mu ggwanga ozikirize obujulizi. Oluvannyuma lw'emitawaana gyonna gye tuli taata, oluvannyuma lw'ebizibu taata mubeere bujulizi mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye gamba amina. Wano waliwo abantu bangi abeetaaga okusalinga. Asooka y'oyo awagira okutta ey'abamusi gwe bayita Sawulo. Oyo attu yabonaabona ekkanisa n'atta ab'omu kkanisa n'abona abasajja n'abakazi ng'ateeka mu kukomera naye nga